Ensisikano yabaddewo wakati wa Kyabazinga wa Busoga William Gabula Najjuupa owookuna n'omulangira akulira ekika ky'Abalamogi Edward Columbus Wambuza akawungeezi k'eggulo yamazeewo embiranye ebaddewo wakati wa babiri okumala ebbanga kumpi lya myaka 15. Embiranye eno yatandika mu mwaka gwa 2008 oluvannyuma lw'okufa ku yali Kyabazinga wa Busoga Henry Wakkomoloki nga buli ludda lwali lweyagaliza ekifo kino oluvannyuma ekyalondebwamu William Gabula Najjuupa mu mwezi gw'Omunana mwaka gwa 2014 oluvannyuma yatikira obwa Kyabazinga mu mwezi gw'Omwenda omwaka gwe gumu. All along tubayenga enkolagana tinsa between Balamogi and Kyabazinga wa Busoga. Now, after studying the situation, nitubona nti we are just wasting time. Okolaki okusigala nga tuli kugalangatana. Mukwano gwaife ogutuli mu wagati okuvuera nira nga kitole. Era bwe mwire noire ntwaire mu kubwa bino nabire. Kati kuvaira nira abalangira n'abambeda n'abakungu tambulize ebintu byeffe walala. Kyabazinga era asuubizza okwongera enkolagana eno mu maaso. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kaliro Elijah Kagoda Dikusooka yabadde wakati w'enteesaganya ez'okuzza obumu wakati w'enjuyi zombi. Ndi musiimu ino nti olutalo lunatandikire tutuukira ku buhanguzi nti buli muntu akiriirye. Olw'okulaga omutima omulungi eri enkolagana eno, Ssaabalangira wa Bulamogi aliko bye yeetikkidde Kyabazinga omwabadde n'ente.